جزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وعلمنا بما ينفعنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ الله سبحانه وتعالى أشاتكم من الشارع ولم نتجسز كمالي لغنو وغوينسي وكبيرزا كبيرا نتلونغو سمير مجفة نوكو يتكتب السيرة انت الله سبحانه وتعالى تصوركم السينكنا مولد سيرة جنة وكبيرزا كبيرا الله سبحانه وتعالى تمتيا وتوفوا كبيرا تمتيا amurundi ogwayita twali tunyonnyola amateeka ag'okusaba okuyingira mu manyumba agatali gaffe ne tulaba empisa Allah subhanahu wa ta'ala zeyayigiriza abakkiriza okubeera nti baba bagenda okuyingira mu mayumba agatali gaabwe basooka kusaba. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza Allah n'omubaka nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'ebyo nabyo yajja nabyo, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, temugeza ne muyingira amayumba agatali gammwe. La tadkhulu buyutan, eno la nahiya egaana. Allah yatugaana n'atuziiza okuyingira amayumba agatali gaffe hatta tasta'nisu, ay hatta tasta'dhan, kutuusa nga mumaze okusaba olukusa. Amanya balaba ekigambo hatta tasta'nisu okutuusa nga mumanyisizza abalimu ne mubategeeza, naye kiriko tafsiri ey'abamanyi hatta tasta'nisu kusooka kusaba lukusa. Twayogera olukusa olwo engeri omusiraamu gyalusabamu, okukuba salaamu emirundi esatu. Assalaamu alaikum adkhul, salaamu n'ogireeta n'obaga nyingire mirundi esatu. Oluvannyuma lw'okukuba salaamu owaawo akaseera fasila akamanyisa abali mu nnyumba bwe baba beetegeka ne beetegeka basobole okukwaniriza. Tuli ffenna netugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo okusaba kuno li ajali albasar, olw'okukuuma amaaso. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti innama ju'ila al-istidhan li ajali al-basar, ekyateesawo okusaba okuyingira mu mayumba agatali gaffe kukuuma maaso. Obusiraamu ne buleeta haddi, ekibonerezo oba okubonereza omuntu senga aba alingiza mu nnyumba etaliye, yufuqa basara, okubeera nti eriiso lye olifumitamu oba luwagi oba kati, oba mulimu abantu asaba akonkona nga ate alingiza. Ekiteesaawo okusaba kukuuma era bw'oba okonkona amanyi baga nti tobeera tilqa albab, ng'oyolekedde mu mulyango oba mu ddinisa, beera bbali. Assalaamu alaikum adkhul, abange nyingire. Ntegerekise katali Allah yatugamba nti watusallimu ala ahliha, ebyo twabyogera omulundi ogwayita, watusallimu ala ahliha,
era mutolere salaamu bannannyini mayumba ago ala ahliha bannannyini mayumba eno ha edda ku mayumba watusallimu ala ahliha ay ahli albuyut abantu abali muki mu nyumba ntegerekisi olwo waliwo faida nkulu tuyinza obutagiteekako nnyo maaso naye nga weeri eri abo abafumiitiriza ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Laba Allah wage nti watusallimu ala ahliha era mutoolere salaamu bannannyini mayumba. Kino kiraga nti omusiraamu kitamwa gyali okubeera mu nnyumba nga wangaaliramu yekka. Ntegerekisi Allah agaye ala ahliha bannannyini maki kitegeeza mu mayumba mulimu abaki abantu muntu asula yekka kitamwa sula n'omuntu oyinza okutuukibwako ekizibu ekiki ekiro. Ntegerekisi bw'oba otuuse emyaka egiwasawasa naye n'osanga omuntu akuze asula yekka n'aga nti ebyabakyala nabikola ki afumbira omwo. Oluusi abamu batuuka mu myaka egy'obukulu obwongo ne butuuka n'okukyankalana byafumba byennyini ne bimukola ki ne bimufumba ne bimwokya nyumba nekwata omuliro. Olumbe eruzza ekiro alimu yekka hatta ne oba omuvubuka sula ne muganda we. Efaida nkulu Allah yagaa nti dhalikum khayrun lakum ekyo ekirungi gyemukola ki gyemuli la'allakum tadhakkaruun bwe mubanga ddala tadhakkaruun mwebuulirira amateeka ga Allah. Twayogera empisa ez'omuntu ayingidde. Ntegeresi muntu bw'aba akonkona ku nnyumba ate talingiza muki mu kituli talingiza ate mu nnyumba salaamu agitoola n'avaawo nadda ebbali. Ntegeresi ze empisa ez'obusiraamu. Ate tagoberezaako bigambo birala nkuwulira mwoli naye toggulawo nkimanyi mwoli naye ŋŋenze toola salaamu tebakuzzeemu emirundi esatu kola ki genda. Naye ate era mulimu abantu abakaluubiriza n'akonkona emirundi esatu ne giggwako ate n'atuula ku lugalazi nja kukulinda paka lw'onovaayo ekyate oba okoze ekitakola ki ekitakkirizibwa oli takutoledde salaamu kola ki genda. Kale Allah yagaa nti fa in lam tajidu fiiha ahadan mu mayumba ago temusanzeemu muntu. Fa in lam tajidu fiiha ahadan fala tadkhuluha era temugayingira. Mulimu omuntu ajja n'ebintu azze oba akukyalidde azze n'omugugu oba n'amatooke nakonkona emirundi esatu n'alaba nga tokola ki n'ayisa omukono mu kinyolo ne yeggulira n'ateekamu eraga bintu bye tekikkirizibwa. Allah again fa in lam tajidu fiiha ahadan temulina gwe musanzeeyo abaanukudde temusanzeeyo mu mayumba ago muntu fala tadkhuluha temugakola ki kubasigammwe hatta yu'dhana lakum okutuusa eno harfu lilgaaya hatta okutuusa yu'dhana lakum nga babakoze eki nga babakkiriza. Kati gy'oyingidde bakukkiriza bano batugaana amayumba agasulwamu. Aya zino zoogera ku mayumba agakola ki agasulwamu. Allah kyavaga nti wa in qiila lakum irji'u farji'u senga babagamba nti muddeeyo bannyini bo mukonkonye ne mutoola ne salaamu naga nti musiraamu ddayo tojja kusobola kundaba kola ki ddayo. Musajja nabagambe omulundi ogwayita nti omuntu asobola okugaa nti ddayo tojja kundaba ng'alina ebizibu tayagala omukole ki omulabe. Bayinza okuba balwanya ekiro ayinza okuba embeera gy'alimu tayagala kumulaba ayinza okuba yakava mu safaari akoze eki akuuye. Naye Allah agee nti wa in qiila lakum irji'u farji'u bwe babagamba nti mugende mukole ki mugende huwa azka lakum ekyo kyekirungi kyekitukuza gye muli kyekirimu obulungi. Nabagamba omulundi ogwayita ekyafaayo kya Saadi ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja ku mulyango
fasta'zana n'asaba okuyingira. Olaba nabbi asaba, nabbi alayhi salatu wassalam. Naye omuntu agenda neyefuula chairman w'ekyalo ayina ayingira buyingizi oba defense oba omukulembeze oba imaamu la oba landiroad nyumba siyo. Olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam ista'zana yakola ki? Yasaba. Naye Saadi yaddangamu mpola salaamu. Kyafula ekyo twakyogera. Naye ng'ekigendererwa asobole okufuna salaamu za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne baraka ezaali mu nabbi. Nabbi emirundi esatu bwe jaggwako ye n'atambula n'agenda nga amugobera n'amugamba nti ya Rasulallah mbadde nkuwulira era nga salaamu zo nziddamu naye nga buli wotoola salaamu nenjiddamu mpulira ki? Mpulira emirembe n'essanyu. Era nadda nabbi n'atuula tebamugabula n'ekyokulya. Naye omuntu we bagamba nti genda kola ki? Ate towawaliriza n'oyongerezaako birala. Temwagala kukyaza obadde olowooza nzize kulya. Fa in qiila lakum irji'u farji'u. Kiyinza okuba ekikuzzaayo ng'omusajja kyatayagadde olabe kyekirungi gy'okola ki? Gy'oli. Ntegerekese mukyala ayinsobola okukuvuma yennyini ew'okumaka yemwe abatukeera tolinaako makaago ozze wiraga Mustapha tojja kundaba giro ddala nja kukulaba nja kusanga ku muzikiti. Mulimu abakyala nga tulina baawaka nga tebalina mpisa ye tomubuulira bagenyi obaani azze gwe seekaani nze seeka bosa tolina maka ewo bakeerayo batyo obuddamu ntyo birutambula buki? Akati oluusi batugamba okugenda winaga nkikola ki? Genda kiba kiki? Kirungi naye nga gwe oluusi tokikola ki? Tokimanyi. Nga bwe twayogera emigaso egiri mu kigambo ekifaanaganako bweti. Allah kyagamba nti wallahu bima ta'maluna alim. Ntegerekese Allah bima ta'maluna kwebyo bye mukola alim. Abikola ki? Abimanyi. Kulu biri mu mayumba Allah byamanyi. Tukenyini oyinza okuba mu kiseera ky'ojjiddemu ng'omusajja ali mu nnyumba akumanyi ozze kuleeta luki? Lugambo. Ate nga lujja kutabula amaki? Olutuuka bwe ppa ne weeyogeza. Omukyala n'aleeta caayi n'omala omunywa gwakyadde n'olaanika okweyogeza n'ogamba nti mukyala waafumba naye tasinga ate oli namba 2. Ng'ate ono ali mu maka takimanyi nti wawasa. Nanga ajja ti oli owankyaza luli afumba cyayi oba oyonoonya amaka g'omuntu oba ntegerekese. Kakati omusajja ayinza okugaa nti Mustapha wano wali Mustapha tujja kulabagana ng'amanyi wooyingira ojja tandika okwogera buli kyokoze ekyo kyosanze. Ntegerekese ewali omukwano gwaffe twabeeranga naye okwemwere yafiirwa omwana mu mukyala namba 2 naye nga mukyala we tamanyi. Kati ndagirirayo sheekhe kubanza yambikira ku makya nanga nfiiridde omwana. Ndagirirayo sheekhe agenda amukubagize. Yamukubagiriza ku geeti. Sheekhe yagenda mu maka amaki amakulu. Namugamba nze kubagiza bange yafiiridde. Namugamba nti naddamu mpola. Namugamba sheekhe nsonyiwa nafiiriddwa naye maadamu saagala akikole ki? Akimanyi nti nazaala n'omukazi takikola ki? Takimanyi. Kati mulimu ebizibu abasajja nga babirina. Kati oli otuuse mu maka oyingidde otandise okubagiza nga kitalo ofiiridde omwana mukyala nga abuuza mwana ki? Olaba amakolo gaba gafudde. Kati ebigambo ebimu emigaso gira gye tukola ki? Gituli. Allah okuteekawo bino byonna alina ebintu bingi byatunuulira ebiri mbaki? Ebiri mu bantu by'otasobola kumanya ebyenjawulo. Naye bakugambanga nti ddayo oli n'atakuggulira kola ki? Ddayo genda tambula ate totuula kaki? Kabalazi. Ayo neddako Allah yagamba kozuli twayogera ku mpisa z'omuntu era akyadde olina okuba owaki? Ow'empisa obuteemakula oyingidde mu nnyumba n'otandika okwemakula ku bintu by'abantu. Teweemakula ng'oyingidde mu maki? Mayumba. We bakulaze okutuula weokola ki? Otuula.
mulimu abakyala nga bategeka entebe z'ababba baabwe tezituulwamu muki mulala baawe amanyi waakola ki n'akusanga ng'ogituddemu n'akusitulamu n'agava wanyini mutuula wali olaba woba oswadde tetulina okuba n'empisa bw'oba oyingidde mu nnyumba sooka obuuze ntuulewa n'esi kwekatika eri neweetuuza olengedde kulaani omusajja yazitegeka eri otandise okutambula ogenza ogijja oyagala kusoma naye nga kulaani okugisoma si kiki naye wooli mu kifo tebannakuwa luki ogyeyo kulaani naye omusajja yaziteeka eri mu nsonda agenza ova mu kisenge neyewuunya ogijjeeyo otya ezo zonna mpisa tivyozze n'otandika ogituusa bantu balaba gwe n'okyusa bakugabulidde ku bikopo byotanyweramu wakaawo n'otandika okuyomba kino si kyenkola ki esinywera mu plastic kyabumba n'ebirala olina okubeera ne adabu eki naye okusinziira ku budde bwe tulina ne aya zenjagala okumaliriza ebyo buli omu abitegeere bulungi tukuume ki nga tuzza okukola ki okukyala wange tukyala ddi ebyo biri mu maaso aya zijja tuli fena waliwo obudde nga tebukkirizibwa kukyaliramu tujja kuboogerako byonna allah byogera waliwo ebiseera nga bitamu kukola ki kukyaliramu nga byabantu bananyini maka allah yagamba nti laisa alaikum junahu an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mataun lakum allah agambye temulina mutawaana tewali mutawaana an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin okuyingira amayumba agatasulwamu ziri aya ezikulembedde zikwata ku mayumba agatakola ki manya amayumba agakola ki agasulwamu olina kufuna lukusa kati aya eneyogera ku mayumba tuli fena ghaira maskunatin fiha naye nga tegasulwamu naye nga amayumba ago fiha mataun lakum galinamu ebintu byammwe ebyokweyagala byammwe ntegereki nga mayumba ki manyi bagamba nti amayumba ano allah gategeeza awqafu lmuslimin abasiraamu be bateekawo nga ki nga wakufu ntegereki kuba gwe tegasulwamu kati ago bagamba bamanyi bagamba nti bwe zibanga awqafu lmuslimin adduwar allati wadaat lilmuslimin amayumba agatwerwawo nga bagateerawo basiraamu ebintu byaffe byobusiraamu oba bitegereketu ago go tomala kusaba luki naye olwaleero ate ku mulembe gwe tuliko ate awqafu zafuuka nga zabaki nga z'abantu tomala gasalimbirawo biki leero ojjawo oli n'akubuuza oli waawa oba ntegereki kale amanyi bagamba nti wano amayumba allah gategeeza ghaira maskunatin fiha mataun lakum ge mayumba agateerwa abasiraamu aba ne bagamba nti ge mayumba agalimu ebintu byaffe bye twetaaga mu bulamu ng'obutale zakeedi oba ntegereki tezeetaaga kumala kukola ki kusaba oyingira buki buyingizi kuba mulimu bye weetaaga mataan lakum ntegereki kati otunuli ogata tafsiiri ezo zombi zikola ki zirina amakulu bali abagamba nti ze nnyumba ezateerwawo nga zakugasa basiraamu kalwaliro ndowooza olaba n'emizikiti bagisiba ebiseera ebiki ebiseera ebisinga nga tomala gajja n'oyingira buki buyingizi omala kugira ntegereki naye kati amayumba agatasulwamu ng'obutale akeedi ago tegeetaagisa kumala kukola ki kusaba allah yagamba nti wallahu ya'lamu ma tubduuna wama taktumun mazima allah amanyi ebyo mwolesa ebyolwatu n'ebyo mukola ki byemukwese nziramu aya allah agambye nti laisa alaikum junahun temulina mutawaana tekiriimu mutawaana an tadkhulu buyutan okuyingira amayumba ghaira maskunatin fiha mataun lakum kuyingira amayumba gamu agatakola ki agatasulwamu nga galimu bye mwetaaga ng'obutale zakeedi sisuubira nti omuntu okuyingira mu dduuka amala kukola ki amala kusaba lukusa era wano e uganda omuntu wayingira mu katale n'atambula n'ayingira mu dduuka ly'omuntu n'atunula
ntegereke naye ffe otwalinga ebuwalabu ng'okuyingira bwoti okuyingira bweppa bakubuuza oyagala ki bw'oyingidde bweppa oyagala ki naye wano omuntu asobola ogendeyo kunakuma ati n'atambula nga talina kyagenda kugula naavaayo nga teri amubuuziza oyagala kugula ki naye sawudi geza oyingire mu dduuka ly'omuntu oyagala ki ntegere kuba olina okuyingira nga waliwo ki oyagala kugula bw'oba oyagala kugula kikole ki kigule hatta bayo n'amaduuka agaabwe nga ga famire bwaba tolina mukyala baana toyingiramu naye ffe wano olina omukyala tolina baana si obwa famire n'obutali bwa famire kiki kintabule naye eri we bakwatira mu katale aka famire ng'oli wekka oyinza okusibira ku poliisi kubanga kalimu musajja namuki namukyala ate gwe tolinaamu muki oyagala kweŋŋanga bakyala ba banno akati n'olwensonga eyo system ey'obusiraamu akati allah atugee nti laisa alaikum junah tekiriimu mutawaana an tadkhulu buyutan ghayra maskuuna kuyingira amayumba agatakola ki agatasulamu gaboolaba zakeedi obutale bwe butyo fiiha mataa'un lakum mulimu ebintu byammwe bye mwagalayo tegereke nga tegakola ki tegasulwamu allahu ya'lamu ma tubduun wama taktumuun allah amanye ebyo byonna bye mwolesa n'ebyo mukola ki ebyo bimwekwesi abamu bagayita masitoowa agaterekebwamu emigugu naye ndowooza era nesitoowa mwotereka emigugu osooka kukola ki osooka kusaba kuba waliwo akola ki oyinza okujjayo ebitali biki bitali bibyo kaakati gwe tunuulira nti woogenda okuyungira waliwo afugawo bwe zibanga nnyumba ezaakeedi butale ng'obwo obwa bulijjo oyingira mu yamaha teri akubuuza tomala kusaba okola ki yingira awo teweetaagisa kumala kusaba luki kusamala bukusa ntegereke aya allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qul lilmuminin ay ya muhammad akhbir almuminin tegeeza abaki abakkiriza yaguddu min absarihim bakakanya amaki amaaso wayahfadhu furujahum bakuume n'ebitundu byabwe ebyekyama ensa dhalika azka lahum ekyo kyekitukuvu gye bali kyekibatukuza kyekirimu obulungi inna allaha khabirun bima yasnaun mazima allah amanyi bima yasnaun ebyo byonna bye bakola aya eno eragira abakkiriza okukakanya amaki amaaso allah agee nti kul lilmuminin gamba abakkiriza yaguddu min absarihim bakakkanye amaaso gaabwe wayahfadhu furujahum olaba no allah akozeseza yaguddu min absarihim ay ebiseera ebimu bakakkanye amaki naye ate bwe yatuuka ku bwereere allah talina we yateeramu kayidi eraga ti ebiseera ebimu allah yakireeta mutulaka yakireeta kyonna naga nti wayahfadhu furujahum teriwo okkiririzibwa mu mbeera yonna kujaajamya ki oba ntegereki tyolina mbeera yonna bwokkiririzibwa kubeera nga tokumya ebitundu byo byakyama ku bakyala abaki aba haramu noga nti darura teriiko bwereere oba ntegereki kiringa era shiriki teri muntu waga nti nagudde mu shiriki lwaki darura nti yagattise ku allah naye yabadde ne darura muntu yayenze yabadde neki ne darura kakatira wano allah aga nti kul lilmuminin gamba abakkiriza yaguddu min absarihim bakakkanye ku maaso gaabwe ebiseera biki kitegeeza waliwo ebiseera ebirala wokkirizibwa okutunuulira ngaddi alkhatib muntu ayogereza omuki mukyala okkirizibwa ntegereke okumutunuulira okumukola ki
kumutunuulira ekyo ekikkoowoola okumuwasa okutunuulira ebibatu bye zengalo n'ekiki n'ekyenyi kubanga ekyenyi asulul jamaal yensibuko y'obuki y'obulungi oyinza okuba bwonoonya buli luddawa mu kyenyi ate engalo lwaki obusiraamu bwakkiriza otunuulira engalo fiiha khusumatu badaniha mwe muli okulaga omubiri gwe bwe gufaanana lw'otunuulira engalo z'omukyala n'oziraba otegeera ekiri muki mu mubiri gwe bwe ziba ntono n'omubiri gwe guba mukapa bwe ziba nga nsava n'omubiri guba musava engalo zino tebolaba abakyala abasinga obungi tebaagala kubeetegereza bigere tebaagala kubeetegereza ngalo lwaki obusiraamu mulowooza bwateekawo ebyo bibiri mulimu hikima mukyala amanyi abantu abamanyi ekyo lwotunula engalo z'omukyala ze zikuwa ekiri munda anti oleme okutegeera kiki kyali mu ngalo osobola okuti kati bino ebisigadde ntegereki kuba omuntu ayinza okugaa nti ate nalaba nti akabina nalaba nti anti ate ekifuba kuliko kino ekyo funa maama wo ne mwannyoko bagende bamutunuulire balabe ebbeere eryoyagala balabe akabina kookola ki bamutunuulire entumbe kuba mukyala munne buli walaba mukyala munne n'ateekako ki tiiki basi naye gwe ate si kugira n'omuganda be ku kifuba oba kuliko njagala omukyala w'ebbeere ddene njagala omukyala nga ebbeere liri kuli terinnagwa njagala ndabe ku ntumbe gwe senga gamba oyambala ekino olaga entumbu eyo ayinza okutwala oba akubye essama era agalugaesya kati abakyala ebiseera ebimu obakola ki obasaasira bambi kati bo beenoonya ffe gye batusimbako fulusi ne kibula naye gwogera ne weeronda njagala amaaso agamozoola njagala alina ebbeere bweriti njagala akagwobirina akati njagala bwati alina ekiwate ayawula kati ebyo tumayaani maama wo ne sisita wo mugegenda omutunuulire amabeere ge njagala afaanana bwati njagala omukyala nga alina amabeere manene njagala ow'amatono njagala ow'amasaamusaamu ntegereke so si gwe kwekejja ku mukyala kuba si buwo tumutunuulira bwoti bw'otamusiima bw'omaze omutunuulira bwoti notandika omuni temuli omulaba oyo kwambala talina wadde nebbeere tekuli kati mulimu ebigendererwa biki bingi ntegereke kati omuntu ayogereza akkirizibwa owokubiri akkirizibwa ashahid omuntu azze okuwa obuki obujulizi muntu bayinza okumuleeta akutunuulire oba omutunuulire okumuwaako obuki naye nga takkirizibwa nga eno ebbali obadde tokkirizibwa kukola ki kumulaba oba ntegereke ozze kuwa obujulizi ku mukyala wamulaba nga yakola ekikola bwe kiti ne bamuleeta ne bamuyimiriza nogali oyo oba ye okuleeta oba ye ne bamuleeta n'akola ki n'akutunuulira n'akulaba ntegereke ekyo kikola ki kikkirizibwa kumaki ku maaso omuntu buli wakakkanya amaaso kimuleeta okulabira ddala okwannama ddala buli wokuuma amaaso n'otagatunuza ku haramu kikuleetera ddala okulaba olulaba olwannama ddala Allah n'akuuma okulabako n'owangaala n'okulaba n'otuuka okukaddiwa nga amaaso go gakola ki gagalaba kibula olwaleero abavubuka abasinga obungi amaaso mafuta balabira mu gaalubindi bawangaalira ku ki ku haramu baana tuba twakabazaala myaka mito 7 ng'atandise okulaba haramu ebiri ku tivi abali obukunya abali ki naye abantu bwe baakulira nga balaba tivi omuntu eyagirinanga ku kyalo nga notambula ogendayo giraba nga n'oluusi amanda talina gakamala emyezi 3 talina manda gaki naye olwaleero awaka ebimansulo abaana babiraba direct kati omuntu buli wakuuma amaaso ge nagakkakkanya ku haramu kimuleetera ddala okulaba olulaba olwaki olwannamaddala Allah n'akuuma okulaba kwe naye olwaleero bavubuka myaka 13 alina gaalubindi takyalaba
ku bantu kubeera nti butakkakkanya maki maaso. Ebintu ekyo tekikoma ku birina ebiyungo ebirala okuwulira. Omuntu Allah omukuumira ebiyungo bye kwekuuma kuki ku haramu. Ntegereki kati okukkakkanya amaaso Allah yekitulagira. Omukkiriza ateekeddwa okukkakkanya amaaso. Naye tunulamu ate abantu abasasula ssente zaabwe ne bagenda ne balabira ddala ebimansulo, n'alabira ddala abakyala bali obukunya, ne beeyambula nga waali n'asanyuka n'awaayo ne ssente n'enkya nadda. Tukkakkanya amaki amaaso. Ne bw'oba olabye omuntu ekyolumu tozzaayo liiso lyakumeka. Ekubiri mufune ekyafaayo kya nabbi Musa bwe yagenda e Madiyan ewa Shuaib. Bali abawala be yanyweseza ababiri bwe baatuuka eka ne banyumiza taata waabwe Shuaib. Shuaib yatuma baleete Musa oyo amutunuulira amukole ki. Omusajja ono w'amaanyi afaanana bw'ati, anywesereza abantu bano abawala bange afaanana ati. Naye Musa yagamba abawala nti temunkulembera, nze kankole ki, kankulembere. Wanaatuuka okuweta munantegeeza nti abo baweta oba munaasuulawo akayingi. Ate akulembedde mu maaso ye mugenyi mu kiki mu kiro, naye ate yabakulembedde kiki kwewala ebyo. Naye ffe ogenda n'otulaba omuntu ng'abigula n'oseka n'omuvaako emabega, oba oli ne munno n'otemya ku munno. Ajja kyatambula bulungi alhamdulillah. Hata mulimu abasajja abagwenyufu abagenda mu banka ezo n'alaba omukyala ayambadde gwayita ayambadde bulungi, ayambadde bukunya, n'akwata emitwalo 5 n'agimuwa n'amusiima, namuga oyambadde bulungi naye nga amabeere gali bweru. Tukkakkanya amaki amaaso. Naddala ensi eno mulaba gye tulimu erimu ekintabule. Bantu bayita bukunya basiraamu, empale ziri bweru ez'abakyala. Edda kizibu nnyo ng'obeera ne bannyoka awaka okulaba empale zaabwe. Naye olwaleero osobola okulaba omukyala empale gy'ayambadde, noga ayambadde leero njeru, leero ayambadde myufu, leero ayambadde bweru. Bali bukunya, mabeere gali bweru, empale ziyiseemu. Batunulire nga bali ku bodaboda babavuga. Mukyala n'alinnya boda ne yereeguula bw'ati n'ateekayo okugulu. Oli n'amulabira ddala ate n'aseka. Tukkakkanya amaki amaaso. Kuba embeera gye tuli mugiraba ey'ekintabuli n'omulembe gwe tuliko mulembe gwa buki gwa bwomefu. Naye tugezeeko kyolabye obutanwa tokola ki, tozzaayo ate tonyumya toyongera. Eriiso manyi lyagala nnyo okulaba, lizoga kanneetegereze kyendabe kyekituufu, naye ng'ate oyongera kugwa muki mu zambi. Kati Allah atugambye kulli lmuminin, gamba abakkiriza gwe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghuddu min absarihim, bakkakkanya amaki. Okumanya ekigambo ky'amaaso kyalaga wala nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza basahaba n'abaga nti wa iyyakum waljulus ala turqat, iyyakum waljulus ala turqat, mbeewaza okutuula ku maki ku makubo. Nga olaba abaganda baffe batuulaawo wansi, bayinza okuba balina bye bakolawo fine, naye era ne bagamba bano aba security oba bano abatuula eno waggulu. Kale oba otudde awaka oli ku shade naye ng'abantu bakola ki, nabbi yakitwewaza n'agamba nti iyyakum waljulus ala turqat, mwewala okutuula ku makubo. Basahaba ne balaba ng'ekintu ekyo kizibu, ne baga nti ya Rasulallah ma lana min budd, tetulina buddiro bwonna. N'abaga nti iza abaitum, bwe muba mulemeddeko ne mugaana okutuula ku makubo, fa'atu tariqa haqqa, ekkubo muliwo obuvunaanyizibwa bwalyo. Ne bambuuza nti ya Rasulallah wa ma haqqu tariq, obuvunaanyizibwa bw'ekkubo bwe buluwa? Nabbi n'atandika okubimenyaamenya n'aga nti gaddu lbasar, kukakkanya amaki, kakkanya amaaso abantu abayitawo, gye tunulira bo tateekeddwa tunulira. Wa raddu salaam, okuddamu salaamu z'abantu abakola ki, abayitawo, bakutolera salaamu ate otudde, olwo batolera n'ayomba buyombi nkooye. Haza takabbur. A'atu tariqa haqqa, buli otuula ku kkubo liwe rayitisi zaali, mwe muli okukkakkanya amaki amaaso, okuddamu salaamu, okugjawo ebinyiiza. Kuba ebyo tosobola kubyewala ng'otudde ku kkubo. Ojja kulaba ayitawo ayambadde bw'ati, ojja kulaba ayitawo omulema oseke, ojja kulaba ayitawo bw'ati omujerege, ojja kulaba ayitawo bw'atyo.
bintu bingi omusiire bintu bingi basiraamu ebirimu naye tukakanya amaaso Allah n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala wayahfadhu furujahum bakuume ebitundu byabwe ebyekyama ku bakyala aba haramu min azzina walliwaat obwenzi walliwaat n'ebisiyaga bakuume obwereere olwaleero ekigambo ky'obwereere obukuuma lwafuuka lutalo okujjako ku bakyala nga Allah bwanyumya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum kujjako ku bakyala baabwe aba halaali Allah bye yabatukulizanga baabwe tewolaba ate omusajja buli watakuuma bitundu bye byakyama ku bakyala aba haramu ate atuuka awaka amaanyi ne gakola ki ne gamubula Allah amulemesa amaanyi agawaka n'amuwaga ebbali baba wofiirwa halaali n'olemera ku haramu kubanga owangalira ku haramu awaka oli neyeebaka naye ng'ate eno ku haramu yeeteja n'ebibato n'abisala ni ku haramu Allah atugambye ntegereki tukuume kiki obwereere ku bakyala abatali baffe obwenzi ono Allah kyategeeza tukuume ebitundu ebyekyama tegereki teweeyambulira mukyala ataliwo kyewale tegereki niye omuntu okubamu otya akafaananyi nga wejjamu kanzu wejjamu essaati osimulula ettaayi ku mukyala ataliwo nojjamu vesti ono n'akumanya n'oli n'akumanya n'oli tukakanye tukuume ebitundu ebyaki atirisiti wasa bw'oba olaba nti amadde olina mangi wasa ose ku mukyotala akuli obubi njagala ekyeru wasa omukyotala akumalemu owase ku balungi wasa ku mugisu tegereki akuzinise kadodi owase omukyolo abatunulanga ne bw'aba akazuuku katunula bulungi muwase abafumbira abo abalungi abo wasabana era tulabe bw'onoosigala nga okyakola ki okyawankawanka bw'oba owulira nga kyekyo ekikusumbuwa naye nga teweeyambudde nga weeyambuliramu ki mu haramu Allah yekuwa chance n'akuwa abantu bana kisuubira nti mwaba abana oyagalayo akampi oyagalayo omuwanvu simanyi omunene oyagalayo simolo bonna balimu abo abana olekaga nti ate kabira nga nnyingi buli kabira n'aliwasiza tosobola zimalayo ntegereki naye twekuume basiraamu era wano osanga abavubuka bangi nga balina abaana naye nga tebawasangako naye nga oli alina abaana basatu alina omwana ali mu P7 naye nga tawasangako yamuzaala mu haramu nosanga abakyala balera abaana batali baabwe mu haramu sajja babawo embuto eza haramu Allah tube tukakanye tukuume ntegereki ebitundu ebyaki kuba obwenzi bulimu ebizibu bingi ekisookera ddala mazambi amanene Allah gatasinye okujjawo nga weenenyezi kyokubiri muvaamu endwadde mpitirivu nimuba tulwadde siri mulimu endwadde endala kyokusatu ekitiibwa kyo kigwa teri kintu kya bbeeyi basiraamu nga kitiibwa kuba ekitiibwa tekigulwa ssente ntegereki naye ogenda nolaba akakyala akamalamu omusajja ekitiibwa nga nkwa yennyini ku nte musajja wa kitiibwa wa buvunaanyizibwa wa ofiisi kakyala akamuyimiriza ebweru oluusi kaweereza na kyayi ntegereki oluusi kakola mu gundi katambuza mpapula lulanga kamumaziimu ate omusajja w'obuvunaanyizibwa oli n'azaala mukozi owawaka ate gwe waleeta okukola awaka gw'osasula esente $3,000 alina omuzaalamu abaana omukozi mulimu abantu ate abenda n'asukka n'oyenda ku mulamu wo mukyala wo gwaleese awaka n'omwendako sengaawe wajja naye n'omwogereza baliwo abantu jamaani ebizibu biri mu maka abakyala batuulidde ebizibu byaffe n'ebyama biyitirivu mulimu kati mulowooza abazaalamu balalu baba balalu bannaabwe bantu nga ffe n'ogenda ekiro n'ogaa nti emisana
engeri gy'abaako omusana aba ataamye ekiro aba akkakkanye n'ogenda n'omwogereza kakkano omuwadde olubuto timulowooza nti ababaagala baabalalu bannaabo baba bantu nga bategeera obwenzi kwegamba bwafuuka ekintu ekya bulijjo abantu kye batali tekikyakwasisa muntu nsonyi naye obwenzi busuula ekitiibwa ky'omuntu ntegerekisi naggwamu ensa ekirala obwavu teri mu nsonga ezikyasinza okuleeta obwavu bwenzi omuntu akola emitwalo 10 olunaku zonna ate nazitonera malaaya emitwalo 87 yetonda n'okwata akakadde n'okawa malaaya n'okwata miliyoni n'ogula ebintu n'agenda n'alya emmere ya mitwalo 3 n'atagimala nawo ate ng'ekawolekayo 8 obwonna buki era bwe mubalabalamu sente ze mwakasaasaanya mu bwenzi zigula poloti awantu bwenzi buleeta obwavu mu bimu ebireeta obwavu buki bwenzi kuba abamalaaya batwala sente kati mulimu aba basuza mu loogi n'ogenda n'osula mu loogi n'okisasula emitwalo 10 ate n'omusiibula n'omuwa alidde naye nga biki ebyo byasasulira oweeka byatasobola oweeka oyo gwoba otyuninga akolera ekyokola ki kyoyagala lwakuba n'abakyala ennaku zino beetaaga kubuulirira nabo baafuuka ate ekizibu genda n'abeera awaka nga alinga ataliiwo n'abeera awaka n'akufuula mwannyoko gwe omusajja oluusi n'akaluubiriza omanyiyo omusajja Allah yamukola bwe yeetaaga omukyala aba ataami kuba omukyala ye bw'alwaza omwana aba tayagala bintu bya bufumbo okulwaza bulwaza omwana aba tayetaaga naye gwe omwana ne bw'abeera wali ku ccupa omugandi jangu bwe kiba kikutimbye siba kiri naye gwe wanyine n'okumalako omwezi akati aba oyo amazeeko omwezi bw'ati yakufuula mwannyoko buli weebaka awakati ateekawo omwana kate imaani yo nafu lwaki togende mu bamalaaya n'abakyala beetaaga kola ki kubuulirira bamanye obuvunaanyizibwa obwabaleeta mu buvunaanyizibwa obwasingira ddala obbaleeta y'ensonga eyo y'ensonga eyo teri kirala era bakubuuza okusoma mu bitabo byaffe ebya fiqhi nti obufumbo kye kibaga nti watuun buba buliri ekyo kitegerekisa kakati n'olwensonga eyo abakyala ate baleme kukijjawo oli agayinza nkutunuulira butunuulizi gw'onoomanya sajja naye baka emyezi 3 mukyala ataddewo omwana ezo ezimu ensonga ezikyaleetedde abasajja okukola ki okwenda naye beera ne musajjawo obeere naye ate aleme okukola ki okuwankawanka asigale nga muki omutebenkevu ntegerekisi naam okuyomba bayomba abo bakyala bayomba naye omukyala yenna mu bulamu bwe alina kuyomba ekyo mulina okigumira omukyala alina kuyomba omukyala bintu 3 alina okuba nabyo alina okuyomba alina okujooga n'okuvuma ekyo olina okigumira ebyo 3 kuba gw'owasiza si malayika ebyo obanga owasa era oba olina omukyala bigumire teri mukyala asobola kuwa omukyala yenna olwomala okujja ngaoti ekanzu oba essaati yo aba takyakumanya ne bw'oba oli minisita ne bw'oba oli kiki ne bw'oba oli pulezidenti bamufukamiza eyo mu bisenge byali mu state house akati omukyala ye bw'atyo Allah bwe yamukola ajooga avuma ntegerekisi era bw'ebyo bye waba tabikoze era oyinza okuga nti nina omukyala tategerekeka takola ki ebyo byezembeera ezo muzimanyiire ntegerekisi kati n'olwensonga ekyo olina kigumira sibategeeza nti babamanyiire ate babajooge naye bwe kabaawo ak'oluki ak'olumu ate si kuyomba lutakola ki lutaggwa n'ayomba ku makya n'azuukuka mu tulo n'akuzuukusa ng'akyayomba naye waliwo ebisobola bayomba bibaawo ng'obukyafu obwaffe abasajja n'akuyonja n'alaba nga alemeredde tatandika okuyomba ekyo nakyo ng'omunenya nti ayombera bwerere ntegerekisi akati bintu bingi ebisobola okubakola ki owasizza asanyuke busanyuse era ajja kuyombamu emyezi gumu kitundu akiveeko igumuleka ayombe muge yombamu ojja amala nakikola ki
nakimanyire gwe nayomba nodduka aye nolaga obutiitiisi kale ate nenkya era bwonookomerawo bwatandikira beerawo omugeeyomba omalirize bw'omaliriza ŋŋamba olaba oba anaddamu tasobola biba byamuweddeko dda kale abakyala bwe batyo bwe bateekeddwa okukola ki okuba era kyolina okukola fuba nnyo otegeere nti bw'obasiza siki si malayika n'omukyala alina okumanya gwafumbiddwa siki si malayika ola nti abantu bateekeddwa okutamba naye bwonooga ebizibu bufumbo bulimu ebizibu obufumbo bwe butyo bwe bukola ki bwe butambula ntegereki wagala ogenda n'olaba ensonga oluusi abasajja ezitusumbuwa kino era njagala okukiddamu tulina kyogera ku mubuzi obuzi bwe tulina tugenda ne tubeera awaka ne tuwasa abakyala nga tubawasizza kubaagala mukyala tebamwagala mukyala bamunoonyamu migaso bw'onoowasanga omukyala ng'onoonyeza kumwagala olabye muwase ng'omunoonyamu miki migaso kubanga laavu eggwawo era mmwe muli wano laavu zaggwawo dda bantu babakyawakyaawa dda babalaba buki naye emigaso kati otunulira omusajja kyagobedde omukyala ne kikubula ng'amulanga kumulyako mutwe gwa ngege n'akagula engege zange tampa mutwe takola kiki ekyo ne kimugobya omukyala otunulira ensonga omusajja gyagobedde omukyala nga babakuba bagigobera nnyina senga teyamuzaala sina tunulira migaso otunulira era ensonga eno by'omukyala nga babakuba nnyina yaginobera teyalikoze ki omusajja awasizza bw'awasa n'obaaki n'atwala ki ekikyo nuli n'anoba bw'awasizza Allah yagamba bameka bana kati noonya migaso ogambe nti omusajja wange ono mulinamu abaana kubanga basiraamu teriiyo kya bbeeyi kyogenda kukolera mwana oluvannyuma lw'okumuyigiriza eddiini n'empisa nga kumukuumira nnyina mu maka teriiyo kirabo kyogenda kuba mukyala manya kyogenda kuba baki baana bo nga kumukuumira nnyina nga waali awo mukuumire nnyina kuba ensobi baawo era teriiyo kirabo naawe mukyala kyogenda kuwa baana bo nga kubakuumira ani kitaabwe nga bali bonna naye otunuulira ensonga omukyala emunobesezza ng'eba kuba yanobya nnyina senga naye tebamuzaala naye n'anoba abaana n'asuula awo n'atambula sajja yawasanze sifumba na mukazi mulala asikola bwe nti gwe atafumba na mukazi mulala ffa ku olwo lwennyini bakuziike ensi ogikole ki ogiveeko kuba ekyo tekiriiyo basiraamu ate omaliriza byogenza alina bameka oyazaalazaala dde abaana bo basanze nabo kati n'olwensonga eyo ebyo tubimanye abakyala tubanoonyemu emigaso n'abakyala banoonye emigaso mubaki mu basajja mukyala wange alina abaana ayinza okuba mu birala mukyamu naye ng'ate awalala mulungi mukyala ayinza okuba mu byebbali mubi naye ng'ate bw'ayingira ekisenge mpiso ntegereki ekyo nakyo kikulu nakyo kitunuulira totunuulira sayidi etya emu yokka n'ebirala bingi naawe omukyala byosobola okutunuulira ku sayidi ey'omuki ey'omwami n'ogaba omwami wange mukino mukyamu naye mukino mulungi mukyala wange azaala abaana abalungi omusajja wange bwembeera nekino anfaako n'ebirala katumaliriza okwaziina tuddeyo ku aya yaffe wallahu alam الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم maliriza tubadde tugamba nti Allah yagamba qul lilmu'minin tegeeza abakkiriza obagambe yaghuddu min absarihim bakakanya amaaso nenjogera ddi omuntu lwakkirizibwa okutunuulira ku bakyala abatali baki abatali babe tegereze mu kiseera ekyokwogereza oba mu kiseera ekyokuwa baki obujulizi Allah nagamba nti wayahfadhu furujahum bakuume n'ensa zaabwe bitundu ebyaki ebyekyama obutejaajame mu haramu oba mu liwaat okulya ebisiyaga n'ebirala Allah yagamba nti dhalika azka lahum ekyo kyekitukuvu gye bali mwemuli okwesiima mwemuli obulungi kyekijja okubatukuza basigale nga bantu abaluganda tukakkanye tukuume ebitundu ebyaki ebyekyama butabanko bonna obutera okuva mu maka oluusi ensonga ziba ku bwenzi musajja kubaliga mukyala kukola ki kubaliga ate abakyala bo katonda yabawa basobola okugumiikiriza emize egy'okubaliga musajja n'abaliga ngaomukyala waali nagumiikiriza naye ate kizibu nnyo omusajja okugumiikiriza omukyala akola ki abaliga enjagala kitegereke bulungi abakyala musajja yonna asobola okugumiikiriza emize emirala ogjeeko shiriki naye ate tasobola kugumiikiriza buki bwenzi kuba shiriki ate yalagawala ntegereke n'ebyo nebisigadde emize emirala asobola gigumiikiriza okuyombako n'agumiikiriza kubeera tubagumiikiriza muyomba naye netuguma naye okubaliga ntegereke obwenzi buli ki buli haramu Allah yagamba nti inna allaha khabirun bima yasna'un mazima Allah amanyi khabirun kakensa byonna bye tukola byonna ebituli wano Allah abikola ki abimanyi aya eddako naye mpanvu sijjagimalayo enda kukomako wakati Allah yagamba nti waqul lilmu'minat gamba abaki abakyala abaki abakkiriza lwaki wali abakkiriza bano abakyala tebayingidde mu aya esoose bayingidde muri Allah bwagamba nti qul lilmu'minin muyingiramu abasajja n'abaki naye wano Allah abazzeemu min baabi ta'kid kwongera kakasa ku kyakola ki ku kyayogera naye nga mu aya esooka babadde bakola ki mwebali bayingiramu direct naye wano Allah akize n'agamba nti wa qul lilmu'minat era gamba abakyala abakkiriza kwongera okukakasa yaqbudna min absarihinna bakakanya amaki omukyala ye ate naye takkirizibwa kutunulira musajja atali wuwe era waliwo abakyala bewewuunya ng'otambula naye mukyalawo n'akulengeza omusajja omulaga omusajja oyo anyumirwa amakanzu omusajja oyo bw'asiba ettaaya anyuma abaakukubyemu ebituli bwebasegereke takkirizibwa alina kuwaana bw'oba onyumye oba tonyumye oba ofaanana otya oyambadde bulungi ekanzu oli ayiseewo takumanyi manya tomukola ki tomumanyi niye olina akulengeza ate omusajja omulala kiringa era naawe kubeera ne mukyalawo era n'omulengeza omukyala ono ki naba munno wanyumidde eshariya kiba kitegeeza gwe tonyuma oli nyumako ddi bani ebintu ebinafuya olabanga obuntu obutonotono naye bunafuya abaki kakati wano Allah agee nti waqul lilmu'minat gamba abakyala abaki yaqbudna min absarihinna bakakanya amaki amaaso gaabwe wayahfaduna furujahunna era bakuume n'ab'ensa zaabwe tuli fena Allah n'agamba nti wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha tebageza ne boolesa zinatahunna ebyokwewunda byabwe illa ma dhahara minha okujjako ebyo ebyeyoleka amanyino wano ku aya kyebolaba mpamvu era wegenda okukoma illa ma dhahara minha ne bagamba nti ebyeyoleka wajihuha ekiki ekyenyike wakaffaiha n'ebiki
n'ebibatu bye ntegereke tebageza ne bafulumya ebyokwewunda byabwe kyala n'ayambala nekiresi mu bulago sajja ne bagiraba n'ayambala ekifuba ne kifuluma ebweru babeere nga bali bweru ebyo yali badde yeewundira omusajja ate byayolesa bye yali badde yeewundira bbawaka ate abyewunda atambula kusanga omukyala awaka nga mujjaba kabisa sajja ne wajja tanyega n'akyuma obutungulu ava mu kyoto najja bwati najjira bwati naye ataagaye nti agenda ku dduuka gula butto n'ateekako kafiifu neyeekuba n'agira oluviiri n'alugira bwati n'ateekako obwokumumwa n'ateekako obwoku maaso alagawa gula butto atambula kati ziina eno tugenda kuginyonnyola omulundi ogujja allah ziina ki gye yali ategeeza ebyokwewunda waliwo ebyokwewunda ebyomunda nga byabba kati mulaba abakyala omulembe gwe tuliko omwononefu mukyala n'awumula amakundi n'agateekako pini ate kundi n'alireka ebweru n'ayambala akagoye ekundi liri bweru ate lirimu ettaka tegerekese n'awomula ennyindo n'agiteekako pini omuntu okuwomula ennyindo buli woteekako owomodde ennyindo omukyala olina kubeera na sitira kuba eyo ziina baawe yabaalaba naye kati obomodde ennyindo ogitaddemu ki pini gwolowooza buli atunula asooka kulaba ki kikyo kya bbaawo bw'otuuka mu nnyumba sitirayo gikole ki gigyeko pini yo bbaawo agirabe ageye nti alhamdulillah nalonda oli wakabi gwosinga bonna tegereki ebibuzibu mwina ate nammwe temanyi kuwaana ku bakyala omutunuulira aye ne weesoza bwesoza muwaaneko tegereki sebuseeka kyoba enkomi wano aye bawaane bayigirize. Salamu alaikum. Mumanyi obugambo buwaana? Temumanyi? Sheikh Ajabu bajigize mu wallahi ekigambo